Nsubira muli bulungi. Tutambula ne Biva Organic Access Building. Biva ku nsonga z'okujjanjaba ku 0752 mulekera okutambula enamba ya Biva n'eyaffe. Enamba eri mu nsonda awo omukono gwa kkono. Ensonga z'obujjanjaba ne bennagenda omwebuuzeeko ajja kuba kujjanjaba bulungi nnyo nnyini ddala. Buli lwadde yonna gwe mukubire akubuulire ekyokola Dr. Biva. Ne ku Facebook ali Biva Organic. Ne ku Google searching website yonna gyali. Kakati olunaku lwa leero n'emboozi nsaba otuule owulirize. Tokomentinga nga towulidde. Tusooke tuwuliziganye bulungi tugigyemu amakulu. Eno emboozi eri so sensitive nnyo nnyini ddala. Munatera okunkoowa bangi mutandise okunkoowa naye mujja kunsonyiwa. Mumpoyo omukisa ogwo olunaku lwa leero tugunyumye tubeeko tetutuukako ekisobola okuyamba ensi, ekinayamba famire ya mukyala Mamirako n'omwana ono okusingira ddala. Mwe mwewaayo tumuyambe. Nze ng'omusirina ssente zibadde nga ziva mu mmwe tuwuliziganyiza. N'olwekyo nsaba tuwuliziganye ku mboozi eno eri so sensitive. Nasooka n'enjirika naye ndoza ke kaseera nkibagambe. Twasemba okumanya Mama Mirako ng'agobeddwa ewaka ne Mirako n'abaana bonna. Era bangi badde mwagala kumanya bali luddawa. Era bangi badde n'ebibuuzo bingi nnyo ebigenda okuddibwamu olunaku lwa leero. Mama Mirako oli otya? Musiibe mukyama. Gye tuli mpolampola. Obulamu bulungi? Oli otya ssebo? Ng'osiriikiridde? Osiriikiridde? Ogenze n'ombulako? Kale kubuuza ku bantu. Bagenda muli bitya mikono gyange? Bali bulungi baddigizizeemu ku bantu. Mama Mirako oli otya? Okay. Obulamu bulungi? Kale nange gyendi twasemba okulabagana buli eri tubadde nga tuziganiza kusinga okusinga. Ebisinga bigenda mu maaso ze mbimanyi. Abatamanyi bigenda mu maaso baagala kumanya. Oli ludda w'essaawa zino? Wano we tuli? Yes. Bayitawo omutuufu. Newe talagirirawo nnyo kifo nnyo naye tuli wano. Amaka ge tulimu waliwo omusumba aweereza wa Mukama alina mukyala we mukwano gwa Mirako ne Grace. Ensonga lwaki wetuli eno wiiki. Sokoddemu statement eyo. Tuli wa mukyala musumba basumba. Bakono owuliddeyo gwa bakono ba Mirako ne Blessing. Lwaki wejjeemu? Nanti nabamanyira ku bo. Essaawa zino ndi mikwano gyabwe naye nze nabamanyira ku Mirako ne Blessing. Wabamanyi otya? Twabamanyira mu ddwaliro ekkoso ne tujjanjabira mami gy'asasula okujjanjabira Mirako. Baali bagenze kukola kya kkoso bo? Omukyala yali mulwadde. Owa wano? Yes. Bamulwadde waki? Bamuoperating okugulu kwali kulina obuzibu. Okay. Bamuoperating okugulu gye baasisinkanira ng'alina omwana omuwala. Gye baasisinkanira ne ba Mirako nga bagenze kubyesuula okuzannya ne bafuuka bamukwano. Wano wakamala obbanga ki? Mazeewo weeks emu n'ennaku 2. Twagala kumanya twasemba okukola vidiyo eri muganda we yaliwo. Lwaki tuli na muganda we waka Kawempe? Sisita wange ye yali ayagala mbeere naye nga bbaawe talina busobozi bulisabantu. Okay. Enamba gye twali tukozeeko twali tusaba. So kwekwogerako omukyalo n'otokotya okujjama wamugamba otya? Omukyala namukubira essubi nemugamba njagala kujja kwogeramu nanzikiriza. Era we najja
nenjogera muko naye nenjimubuulira nangamba okubeera kakati katono nnyo abana mbadde basimanyi goli kakati babamirako ekisooka kya byonna owabadde ebibuuzo bingi nnyo ekibuuzo ekisooka abantu kyebadde baŋŋamba abantu baŋŋamba baagala ogenda ebweru abamu bakiwakanya abamu bakikkiriza era beetegefu n'okutola ssente abakikkiriza ogende ekibuuzo kigamba ki eri abakiwakanya mbadde ensonga zaabwe bayitirivu nnyo n'abakikkiriza gwe ng'omuntu ogamba ki nyweza nnyo nga Uganda mikwano gyaffe bonna abatuyambye mu mbeera zonna naye ekintu ky'ogenda ebweru si kibi gyendi naye kibi eri Mirafu essaawa zino akyali mu bujjanjabi sirina muntu yenna mwayinza kukola ki bwe nyinza muwa asobola kumutegeera n'ekirala ntyamu engeri Mirafu gye baamwokyamu ntya okuddamu okuwa omwana wange yenno omuntu yenna bw'oteesiga abamusibu tuli bantu nange nonneesiga singa ngenda ku majja nga ze muyina enda nkwesiga naye kati kyekyo Mirafu obujjanjabi tebunaggwaayo obujjanjabi obuddako bwadde 23 mu mwezi gwetuwungire so ababadde babuuza ku nsonga eyo abadde baklaiming Mirafu agende ebula wiikisi 3 bafune obujjanjabi omwana naafuna obujjanjabi bamutwitinge so treatment y'okusaaga wabula okulongoosebwa okwa bulijjo kutera okuddukanya mukumanyi n'embeera ebeera bya tension nnyo nnyini ddala kakati baba Mirafu tata Mirafu mulizankoko Mirafu namuteeka mu blacklist lwansonga nti yalina okubeera nga ayagala muwala we no kiki ennyo kyamwagaza kiri wakati naffe ensonga tagitugamba igwe noono mutambule mugende njagala kubuuza ekibuuzo bwe lwasemba okusinkana mu musitule muli engoye ze mwambala zaavaawa engoye zetwambala Mirafu alina zino zayambadde ne vesiti emu ne underpant nange nyina eno sikaati ne blouse ne leesu engoye zino zetwambala sisita wange yali azzi tatawa bano n'amuyita boogeremu n'agenda aboogeremu ebyagaana n'azitujjirayo baafuna okuziyafunayo waliwo ekibuuzo kye babadde bambuuza ennyo abantu still nga bankunya tukyali ku mikutu Trust Media Uganda wasa YouTube channel mutusinzira bwewenye okubanga mutambula naffe tuli ku nsonga z'Amamirafu tugeza kuba nga tuzimulungula buli omu ategeera ekibuuzo kye wekiyimiridde na lwaki embeera eri bweti nga bweti abantu badde bambuuza ekibuuzo bangi badde baŋŋamba Emma muze nga mufuna ssente nnyingi okuva mami ez'enjawulo era ne bambuleminga ne bambuuza Emma omukyala tewamulowooleza kyakukola kyonna nakiddako kyagala baade bambuuza ekyo kibuuzo nnyo Uganda twasembayo nga tufunye $2 million okuva ewa mami ezaali ez'okutandika okukola era nayogera ne Emma yayogera nange nemubuulira ki kyengenda okukola kyengenda okukola nenzirayo sente zozaali za kukola ki kubanjukira baazinkwasa nenzikuwano zibanking kanjawo mbuulire what happened kubanjukira nakubiranga essimu nenkubuuza Mirafu kyekigenda maaso ku mulimu gwogenda nakuwa obulendega weetegeke ombuulire mulimu ki gw'osobola okukola waŋŋamba mulimu ki
nagamba boutique. Yawula boutique ki? Z'abaana. Okwewa abaana bato. Ekyo nekitegeera mu mutwe. Bwe tuva mu ddwaliro ogwasembayo waŋŋamba ogenze mu tawuni mu mitinga mukyala ow'Obubuno. Kyo kyatuukawo. Kyatuukawo omukyala namulaba ne mwebuuzaako ku bizinesi gye nali ngenda okukola, ne mwebuuzaako ku ndibota y'engoye z'abaana ze nali ngenda okusuubula okutandika nazo, era nga ssente nali nzitadde ku akawunti yange. Akawunti namba yange erina ATM card. ATM card yeno okulira mu banka ki? eno Opportunity Bank. Mpulira bulungi nnyo kuba twatambula awo nga wasemba kumpa update ya bugoye ogenza okusinkana omukyala era negamba nkuwaddemu akaseera weetegeke ompa update endala. Negamba onoonya ekifo. Bwe twaddayo waka tumaze okuva mu ddwaliro tumaze okukola buli kimu, omukyala amaze omusisinkana, natandika okunoonya ekifo. Bwe natandika okunoonya ekifo nga ssente ziri ku akawunti yange, nali ngigyeko ssente nanguzeeko emmere nga ngitadde ewaka, kawunga, muceere ng'abaana bye bayinza okumalako ebbanga. Natandika okunoonya ekifo, nakinoonya era nakinoonya mu bitundu by'ekawempe. Ssente kuba lwe twali mu ddwaliro ng'akubizaako ku balance eyali afise wali nga watusaliddeko. Naye ogamba ezijja kuba zerikotegeerazo mu maaso. Zo waziteekawo. Ezaali ez'okukolako n'ensonga zo n'omwana nga 23 endala eziri out of ssente zino ziri out of the bill. Bill yali emaze okwera clearing waliwo zifiseewo. Bizina tusinga tugenda ku ddwaliro tusasula bill ne guwaayo. Olunaku lwa treatment watera okubawo cost eziyingira almost emitwalo ngaaga kwaga transport kulya ebbanga ne bamalayo mu ddwaliro. So ekyo nakikola ne mugamba ssente zazifiseewo ku zaali ez'obujjanjabi zijja kutuyambako nga 2 mwezi era nazimuwa ate naziwa. Naziteekayo naye ssente we naziteekayo ssente zaafuuka ssente. Ozitaddewa? Nazitadde mu bbanka. Ssente zaafuuka ssente zitya? Ssente zaafuuka ssente. Mwenna bannayuganda abalaba mwalaba twagenda n'omwami wange oba taata w'abaana bange ewa mama Ffiina. Bwe twakomawo nagenda okudda kuba nze yandekayo, nagenda okudda yaleeta mikwano gye nalinga 3. Yagireeta ddi? Kwolwo lwennyini tujja ewanna. Kuba baatusooka okutambula nayawukanira naawe wekagoma ng'olina kuyingira banka ya Opportunity Kawempe, si bwe kyali? Baatusooka okutambula naye nze bwe namala okubaakinga ssente n'oyo owa boda gwe nali naye brother wange nanvuga mpaka waka, tetwamusangayo ewaka. Bwe tutuuka ewaka twatuulamu awo ng'abantu bwe tukoze eki etubadde. Owa boda yali abavuga yajja n'aŋŋamba nti tebamusasudde, nenkwata ssente nenkola ki nemusasula. Tuba tukyali awo yajja ne mikwano gye n'oyo brother we nga we baali batamirako ne brother we ne mukwano gwe. Brother we nga ŋŋamba tatamira kamuleese, abaleese bogereko ki? Mwogere ki? Ssente zamukola ki? Zamuggwako. Takyalina ssente zisobola kukola ki? Kutuliisa. Naye nze engeri gye bampadde ssente nkwateko ku ssente muweeko nkozeseeko ezimu naye akole ki? Ssente ze zamuggwako zitya? Kuba yalina bizinesi y'abantu. Ssente zatamirako Emma sobola kunnyonnyola kubanga nze simanyi ng'omuntu. Nalabanga muntu kugenda ku makya takunyeze n'akomawo, naye nga mmanyi nti ng'omuntu wosula naye mu nnyumba nti alina ki. Zaggwera mu bujjanjabi bwammwe?
yalaba abantu bali okusene n'abawaako okubajjanjaba abagulira emmere waka kati mutegedde kale zamuggwa kati bagamba batya namugamba tekijja kukola ki tekijja sobola kubanga nange njagala kukola ki njagala tandika ng'omukyala nze ngulira abaana engoye nze mbagulira engatto nze nkola buli kimu bayimuka n'obucupa bwabwe obwawalagi ne bakola ki ne bagenda taatamirako muganda atamirako ne mukwano gwabwe basaba sente ogaanye okuzibawa kati nali olwo olunaku ne luyitawo enkeera namirako ebyo enaku zonna zenkunyumiza teyaddamu kukola ng'abeerawo bwagenda ebyo gye banywera omwenge bwakolaki bwakomawo teyaddamu kukolaki teyaddamu kukola sente ne zifuuka esente nagende wa musumba wange ng'abagamba ki nandoopa kuva bwe bampadde sente sikyamubalamu namukutte ne mutwala ewa mami nebamukutte nsumba n'ebimunyonyola byonna nga we byakola ki simanyi bye baayogera naye oluyogano lwali lungi nnyo ne tukomekereza nga tetukoze ekyo omukanyiza musumba wange nampita naŋŋamba nti ssente we zibeerawo wandibadde ozikolamu ng'obudde bukyakola ki kuba ndaba gye bigenda bigenda kukola bigenda kuzibuwala namugamba musumba ngenda kutandika era ndi mu kunoonya ki natandika okugenda okukola ki okunoonya nenkubira sisita wange abeera Kawempe nemugamba njagala kukolera Kawempe wala nnyo ne taata w'abana abaana kubanga njagala kukola ki kumuviira naye saagala amanye wenkola ki n'atandika okukola ki okunoonyezaako ku kifu bwanoonya bwenkola ki bwanoonya nga bwenkola ki ekifo kye nali njagala otandikiramu nali njagala nga nnoonya lunya mitwalo nga mitwalo 10 nga gyenjagala okukola ki okutandikirako ne tuginoonya okumala wiiki 2 ng'ekyakoze eki sisita wange naŋŋamba nti lwaki tetwinoonyezaako ku y'emitwalo nga emitwalo abiri ganaavaawa tulina okuliisa abaana buli lunaku netunoonya ne tusigala nga tukola ki tuba tukyanoonya ekifo ne tufuna lunya mitwalo 10 awaiseewo wiiki 6 sisita wange nankubira naŋŋamba okukola ki nenyimuka nengenda okukola ki okulaba lunya nentuukayo nga lunya eri ku kkubo nga walungi ate era bifaanana neŋŋamba sisita wange enkya ngenda kujja nkole ki awo wagayita wiiki nga 2 waiseewo wiiki 3 naye ng'olutalo ewaka byalingawo bitya ebyolutalo ewaka ebyo olutalo lwalingawo tunyonyolemu kati what happened olutalo lwalingawo omwami tata abaana bano yateekangawo embeera yakomangawo ng'atamidde n'atandika okuwunda abaana bonna ne batandika okutya olutalo olubeera lw'amaanyi nga ffe buli kisaawa bawulira tubeera tukola ki tuba tuyumba ayombera sente ezitali ze zataakola netubeerawo neŋŋamba sisita nayita sisita nemuganda oba omukyala mama enju naalabika
sente Angel n'agamba bunyikiriza tomala gapaala n'abaana nga tonnabakola ki Mama Angel ye mukwano gwe ne Yabba wali gwemanyi mu kiro leero ninkiriza nengera ku makya nengamba mama Angel afunye ekifo ngenda kukola ki ngenda kusasula mukole ki mwengenda otandika okukola bannaaye nakwata ATM eno njireka mu nsawo nenjireka eyo njikwata bulungi nenoonya waleti yange ebeeramu ATM card kawaleti sigiraba ebeeramu obupapula bwa banka waleti sigiraba naye nga mbadde embeerawo nga nagirekamu tilwakuba nange nkolaki naye nga bwemba sokoddewo sitegeddewo otera togenda onyinyitire waka naye nga ofuna ddi ekirowoozo okunoonya ATM yo maze funa kifo ofunye kifo kya mitwalo 14 wakifunawa nakifuna kawei olutalo lweyongera ewaka buli lunaku omwami akomawo atamidde lina sisita wange wa takola naye adde atamidde kati nze sisita wange kasisita kange katuka myaka nga 13 gekangamba nekagamba atamire kasita anywa ki mwenge anywa zizi tunoonya ATM terabika obupapula bwa akawunti tebulabikako akawunti mpya tulina we twasevinga wantu wonna omwana nanoonya omwana nemuteeka ku pressure emugamba gwe obadde otereka ebintu njagala onoonya ebintu byange bulungi nnyo okwate wano ATM kadi yange ogikole ogimpe ATM eno nagifuna nti lwansonga mbeera nemirako mu ddwaliro olina gasimba layini okusimba layini obadde okyannyonnyola nongaba nti omusajja akomawo atamidde otandise oteeka omwana ku nninga akubuulire empapula zo ziriwo eze ATM kaadi n'ebya banka byonna byetubikozesa onoonya sente za kusasula dduuka nga bwalinga oŋŋamba omwana anoonya ATM kaadi aginoonya waginoonyeza nno kumpi wiiki naye bwe yabula mu nnaku 3 ennaku 3 tuginoonyeza ng'efuze ebuze nayimuka nengenda ku banka waginoonyeza ennaku 3 ng'ebuze ng'okiraso kiteekako ebirowoozo otyo ngamba wandibanga waliwo omuntu eyakola kino eyajjamu gundi eno muki era mu birowoozo byange neŋŋamba nti bw'aba omuntu nga kubanga mu nyumba mbeeramu ne sisita wange abakulu sisita wa myaka emeka emyaka 10 gwe sisita wo miracle ne blessing neŋŋamba bw'aba ateekeddwa okuba omuntu nga yatwala empapula zange zino nga yazikweka kunnumya ateekeddwa kuba tatamira nimuka nengenda ku banka omukyala nemugamba empapula zange ezabanka ogigulirawo wano eno mmanyi zakoze eki zabuze ne ATM kadi yaako kubanga mbadde mbikola ki mbikuumira wamu naŋŋamba akawunti namba yogimanyi mutwe nemugamba naŋŋamba sookoddeyo okebere bulungi nnyo bw'onoogiraba ojja kujja okebere balansi akola ki naddayo nemugamba tewali magezi gonna genyinza kukola naŋŋamba nsobola gakola nga akawunti namba yogikola ki ogimanyi nenzirayo ewaka nenfuna omuggo neŋŋamba sisita wange njagala munoonye ebintu byange nono yennyini nga kwayo nembagamba munoonye ebintu byange mmwe ababeera mu nnyumba muno mbadde ntambula okugenda okunoonya ekifo mbadde mbaleka wano ebintu byange byalaze wano nembagamba byalese mubbi mubadde muvaawo wano eno nemuleka nga waggala tibaba nedda akasawo nakakutteko ne luli eri ng'ogenda mbadde tubadde tukateeka wano eno nga n'ensawo mweri mwe tubadde tukakola ki netukateeka wayitawo ndowooza wiiki ng'emu nga ATM kaadi ekomyewo n'akasawo kaabwe
kumakya ng'omwami yakagenda waliwo akantu mwe tutereka engoye nga akasawo bakatadde waggulu otuli mu nnaku mmeka tuli mu wiiki ATM ekoze eki erabise ebadde ebuze kati ekoze eki erabise kisange kumakya aba alongoosa mu kisenge ng'akola ki ngamba baba akasawo kaakano nga mubuuza ATM ffenna twajja tudduka twali tunywa caayi ffenna twajja tudduka nga mubuuza bannaayi ATM mweri nti mweri ate mpa obupapula obulala nti tebuliimu mulimu ATM yokka nakwatirawo ATM nengenda nenkola ki nengenda ku banka bwe natuuka ku banka nengiteeka nensooka nenkebera balansi na balansi mutimu kwaliko sente mmeka waliko emitwalo ezasooka zaali mmeka zojjukira ezaaliko ezasooka kati bino engeri gye baziggyayo mbimanya maze kugenda mu bbanka gyasooka kumanya zenze walinako nali nnyinako miliyoni zaali 2.3 ebbiri zeziri ezaali ezawamu asatu gaali gafise ku zino zinali nkubatidde mutwale nga natoolako 2 nenkozesa ki nengula ebintu ebyewaka nensangako emitwalo 5 nenfuluma mu kyuma kya mwe tuteeka ATM card nengenda nesisimba atulaku awo kumeza we nawandiisiza bungi nengamba sente zange nga bwe najja nenkugamba ATM ebadde yabula mpapula za banka zonna zabuze enkya y'olunaku olwaleero nzisanze babikoze ki babikomerezaawo naye sente zange nga teziriiko omukyala naŋŋamba nti ekyo kyangu leeta ATM nengimu nakeberako bwe yakeberako naŋŋamba nti sente zino zizze zivaayo oluvannyuma lwa wiikisi mmeka 3 yakugaze ziva mu bbanga lya wiikisi mmeka ya wiikisi 3 ebbanga limaze okoleramu ebintu bino byemaze nnoonya kifo otadde ne ATM okubula omwami twali twakava ebbanga kyawukiti twali twakavaayo ngaomwezi wiikisi 3 nga kugenda kukwera mwezi twali tutalimu wa 10 twali tuli mu 9 omukyala naŋŋamba sente zino zizze zivaayo bwezi yasooka n'ajjayo ze azindaga mu kompyuta yazijjayo mmeka ne mugamba yasooka kujjayo mmeka nti yasooka n'ajjayo emitwalo 5 naye ng'omuntu tamanyi balansi akola ki ndowooza aliko etutambula nti n'addamu n'akola ki n'ajjayo miliyoni yasooka najjayo 5 naddamu najjayo miliyoni namba omulundi gwe yasembayo okujjayo ndowooza lwe yakomyayo ATM yajjayo sente zaali nti yalinga emitwalo yalinga 15 omukyala ne mugamba omuntu asobola okugira okufeekinga ki pasiwadi ya ATM card n'agamba nti ateekeddwa kuba abadde amanyi kodi z'okozesa okuva ku mobile money yo nga ze yalese n'akola ki nga nafuluma bbanka nga sitegeera mobile money password yefaanagana ATM efaanagana mobile money password tatamiraka agimanyi mobile money agimanyi kubanga ebbanga ddene mbadde embeera nayo essimu maze nayo ebbanga ddene layini yange nafuluma neŋŋamba omukyala nti sente zisigaddeyo muzikole ki muzimpe emitwalo ezaali zigaddeko ezaali zisigadde bakuwa mmeka bambe emitwalo 4 gyali ana nezigwamu nenkwata sente nezimba bangamba mu akawunti tesobola kukola ki mukalira ebakuwa kiri ebiri nenkwata sente natuukira wa mama enjo nantabuso nenga mama enjo naŋŋamba kiki nali ne sisita wange nemmirako ono yennyini yali nali ne sisita wange najja mubuuza mukulu naani ayinza okuba ayajjeeko sente nga sisita wange ngamba ate baabaani nze sinze
Nzijjayo nzitwalewa. Tukira mama Enjo ne mama Enjo. Buli kyenkanze kyonna kiwedde. Sente ku akawunti zino z'olaba nga nzikutte bwenti mu ngalo. Ne mugamba zino z'olaba. Siriddeko wadde sikoze eki naye zino sente ze zikoze eki. Mama Enjo yawunga n'ambuuza mama Mira ku sente obadde oba ozijjayo? Ne mugamba nga nzijjayo zikozesa ki? Ne mugamba ebiseera ebisinga Bamira ko mbadde nga mbaleka wano nga nkola ki? Nga ne mbuuza sente gye zaakutte. Waabeerawo awo ne mama Enjo. Mama Enjo n'ambuuza emitwalo 10 gye wali ogenda okuba taata Mira ku wazimu. Ne mugamba emitwalo 10 mazimu anaazikola ki? Namuwa emitwalo 10. N'azikiriza n'azigamba. N'aŋŋamba nti ku ssente zonna ze wafunye oyinza otya okukwata emitwalo 10? Ambuuza ompita mu ssiru. Ompita mu ssiru. Era sente nazikwata. Ne nziwa kasisita kange akato. Ne kazitereka. Ne tulinda asabe sente emitwalo 10 gye twali tumuwa teyazisaba. Sente wezityo bwe zaakola ki? Bwe zaagenda. Nga banka egamba eyajjayo sente ateekeddwa kuba yali amanyi ki? Password, pin number. Password, pin number ya ATM card yange. Banka egamba nti sente zaaviirayo ku ki? Ku ATM card. Pin number ine nyukuta mmeka? Ayina ennyukuta nnya. Izo nyangu nnyo. Ziri ne ku namba ya Airtel? Ziri ne ku namba yange ya Airtel. Kati mbuuza ekibuuzo. Lwaki tewaŋŋamba mu bubiri kyange? Kyamazima funa. Sinaina wenyinza kwogera naye. Nanoonya engeri yonna. Kuba mama Enjo yaŋŋamba wangamba wandikubidde Emma n'omukola. Omugamba nti sente zikoze eki? Because nakubiranga essimu. Zitwalibwa. Enfunda eziwerako nga nkubuuza mpa update y'omulimu nga gyala kujja kulambula ebigenda mu maaso eby'edduuka. Ojjukira amasimu gonna ago? Nagakubanga okimanyi sente baazitwala? Agaasooka nali simanyi naye essimu gye wasembayo okumpa, ebbiri ze wasembayo okumpa, nali nkimanyi nti sente baazitutte. Naye ng'ekyamazima nga siina we nnyinza kunnyonnyola nti ate ATM card nagireka mu nnyumba, sente ne baziggyako ne bazitwala. Natamirako wamugambako? Kyamugamba kyo kyekituufu, nasirika. Lwaki wasirika? Nali neewala ebyaluli ebyatuukawo sente ezaasooka. Yali azitwala bw'atyo okukaka. Nga ngudde mu bulago lwaki nasirika. Ebiseera ebisinga abadde ng'akomawo ng'atamidde. N'olunaku lwennyini lwe namanya yakomawo ng'atamidde ng'agwa bubyeri. Naye nga takola. Naye nga takola. Abeeramu nga takola. Ne bw'obuuza abaana baabano kitaata wamwe abadde akola. Naye ng'anywa. Abadde takola naye ng'anywa, naye nga nze ndowooza nti banne be bakola ki? Mbuuza ekibuuzo kirala. Olutalo n'olusembyeyo kuba waŋŋamba naye n'oŋŋamba essente ze zalese olutalo emikono okugirayo bwange. Mba ensonga lwaki nakwatira taata Mira kakambe. Nali mpulira obusungu ekyamazima. Omuntu akugobye n'abaana. Sente aziggyeko. Sente azitutte. Sente wamanya nti azitutte n'osirika. Ng'olowooza ye alowooza ki wanga gw'omulowooleza ki? Kuba kati muba mufuze batemu waka mwe mwembi.
kati wasigala mu bbanga ennyumba bagigobamu n'esente zaali za bizinesi nazo ne bazibba kwembozi gyonyumira neraga nti yazikola ki yazitwala ezo sente zaali zituufu zaali za bizinesi era ndikuladdeko nnyo eriisa ejjogi nekugamba kola bizinesi starting bannayuganda tomala bayongererezaako okwo that is my target kiwulira kanjagala nkuteeke olina okuyimirira otandika okwetengerera ng'omukyala osigaze obulamu bwemirire kiwulira obedde abantu bambuuza ebibuuzo sente zalagawa kati mbuuza what next kuba neddwaliro zokukale twasasula biiru neggwayo naye ebibeerawo nga tuli ku ddwaliro bimanyi ebiseera ebisinga ebigenderako bimanyi transport ye twatutuusayo bumanyi sente zatwala ebbanga lyembala nga mugula eddagala ku kosa olimanyi ategeera babadde bantu oluggi ngetuuka munda batuuka discount n'ofiisa we zikola ebirala kati muli wano oli mu lugoye lumu baana bali mu saati emu kiwulira bakusuza mukyala musoma okugamba nti itamu ogenda kudda wa simanyi nze mbuuza kubanze siziina sente but abo omulimu bagukoze mubafina omulimu agukoze kiwulira ekisinga okunduma byonna nti tewaŋŋamba kuteeka ku reaction ng'obudde bukyakola ki bukyali n'osindika nga ndowooza birana nakanyankubuza abamirako ki ekigenda mu maaso ku bizinesi yaffe ki ekigenda mu maaso akanyanku nga mema nindaamu ng'okimanyi sente bazitwala kati obulamu bwe buyimiridde wa omanyi toli mu bbanga okikkiriziganya nti oli mu bbanga kati bwetuli abaana bagenda beera mu ngoye zino zokka nga bweziri abaffe it's a very sad story sente ezo bazituma era tewakana nti nazimu zonna nazimu nezasigalawo nenzimuwa ne mugazi zijja kukola ku byobujjanjabi bw'omwana obunaasembayo so obunaasemba tukunaku olusembayo era namukuutiranga nnyo nemugamba mamira kufuna omulimu onkoneko mu bizinesi yo gyengirambula engirabeko namuwa omukisa akole bizinesi gyategeera nga gye kuba sente mumafina yazitwadde ATM yamubbibwako nga bwannyonnyodde omusajja n'aginywa n'otebereza nti ATM etwaliddwa n'osirika busirisi kati nga ne bagoba ne mu nnyumba kati agoba gamba kikwolwo tumanyi yakomawo era nga bwe nabannyonnyola yatandikira ku baana awo yatandikira okukakana ng'atugambye tutambule tumuviiri naye nga nze ndowooza nti ekyaleetawo obuzibu yaddamu n'anoonya ATM beera open onyonyole tosirika n'anoonya ATM twagizaawo we yali agizizza nga twagala kumanya ani omutuufu eyakola ki eyatwala ssente bwe twamala okuggyako ssente zonna ne tugizaawo twayitawo ennaku zaalinga 3 ATM neddamu nekola ki netwalibwa netukeberawo sisita wange yalinga akeberawo yakeberawo n'angamba kumakya kubanga twali tusula mu ddiiro nga yatugoba mu kisenge nga tusula mu ddiiro ffenna n'abaana
bw'akomawo n'atabuka nga tusula mu ddiiro tewali mufaliso nga twalawo bulangiti ne twebikka amasuuka. Sisita wange yakeera ku makya nnyo nga nkyebase n'aŋŋamba baba ATM teriiwo azimu agitwala nga ssente ezasigaddeko twazikoze eki twaziggyeeko. Bwe yatwala ATM bwe yatuukayo nga tekuli ssente bwe yakoma njala kuddamu tewo statement yo ATM eddamu okugula ogwokubiri ng'ogiteze yabula lunaku ki twaddamu lwali lunaku ndowooza lwali kubanga ssente twaziggyako lwali Lwakutaano ne tugizzaawo Olwokutaano nga twakaziggyako maama Enju yatugamba nti muzeeyo ATM eyo mugiteekewo mugenda kumanya ani yakoze eki yatutte ssente. Twagikomyawo ku Lwokutaano lwennyini ne tugizzaamu mu kawaleti ne tugizzaawo yali agitadde. Olwomukaaga n'ebeerawo Sande n'ebeerawo ku Mande ku makya ng'agenda ATM teyaddamu kukolaki teyaddamu kulabika. Sisita wange ku makya nti buli naku yalinga akeberawo n'aŋŋamba baaba ATM yakoze eki teriiwo bagitutte ne waleti yaako ne tubeerawo bwe ku Mande yakomawo olwo lwennyini ku Mande teyatunyega n'ayingira era yali tatamidde. Ku makya Olwokubiri sisita wange n'addamu n'akola ki n'akeberawo nga ATM eri. Olutalo we lwatandikira okuva ku Lwokubiri mpaka olutalo lugenze kuvaayo atukubye ffenna tugobye mu nnyumba ng'olutalo lwabeerawo nga luli ku ATM kubanga yaddamu n'agikeberako nga teriiko wadde n'oluki n'Olwataano. Okuva lwakebera ATM yo nga bw'ogamba nga tereka n'Olwataano biki ebyajjanga bibeerawo okutuuka olunaku lwankubira essimu ekiro? Yakomangawo oluusi ng'atamidde kubanga ssente we twaziggyaako teyaddamu kutamira nga luli we yabadde akola ki wabadde atamiira ng'oluusi akomawo ng'atamidde naye ng'akola ki nga bw'akomawo afuba nnyo okulaba ng'abaana bano abaawula ono tamwagala kubeera n'omu. Ani gw'atayagala Miracle? Ono Miracle tamwagala kubeera n'omu ng'era ono amukwata n'amutwala wabweru ne batuula. Muba mutudde oluusi muli mu ssaala n'ajja n'atandika okubogola n'atandika okuyomba essaala n'ebalema. Olutalo ne lujja nga lutandika bwe lutyo. Olumu nga nange nva mu mbeera ne tuyomba nga simulekera. Oluusi akubye ono n'avudde wabweru avudde mu kisenge gye bali ng'akaaba nange ne ntabuka olutalo ne lujja. Kati olwo ebyo byagendanga bibaawo oluvannyuma lwa ATM nga bamaze ogiggyako ssente ndowooza okumalanga weeks zatambulanga era buli lwe tuyomba nga tugamba mutambule munviire mwantama mutambule mugende mwantama mutambule mugende mwantwala simange wamami ne banvuma mutambule munviire. Olutalo lwagenda okutuuka okubeerawo tulwane ntuuke omukwatira akambe ng'akambe mukwatira kasente zange ze yatwala yali angoba mu nnyumba angoba n'abaana kyokka nga ne ssente ze baava okukolamu bizinesi nga nazo azitutte ensonga lwaki namukwatira akambe. Ensonga muziwulira bangi olumya badangambye ebigambo bingi eby'enjawulo mwangambye ebigambo masimu nafunye mayitirivu nnyo buli omu n'ankubira essimu era abasinga benda magambo ngumiikirizeemukko. Buli kimu nali nkiseetinze nga bwe kyalina okuba nga embulidde mu mboozi eyo bw'etambula. Buli kimu kyonna nali nkitegese nga bwe kino otambula nga njagala nkeera olunaku lumu omukyalo nayimire ku feet on her own feet manye nti ekyo ku YouTube nakikola aliko nagirekawo nagimala. Of course nze ng'omusiira busobozi bukikola wabula ow'amaanyi yali omumami yakola ng'ebyo ebintu era yabikoze byonna bye mbadde nkola yabadde nga bifandi nga mbadde nga mujja biraba ne bannayuganda badde nga bajja bongerezaako ssente zammwe.
ne mutuuka ne muŋŋamba naye mama Miracle yanabeera ku receiving end. Ekyo ne Dr. Biva yakiŋŋambira mu ofiisi n'aŋŋamba Emma, make sure omukyalo obako ky'omukolera obulamu bwe. Kyema ne ngezaako okutunuulira asigale na home feed abe nga alabirira omwana ono n'obulamu bwe bugenda. This what has happened. ATM card yabbibwa n'eggyibwako ssente. Eyo emboozi gye mutasobola kuwulira ku pati esooka. Kuba natuuka ne neebuuza ne ŋŋamba tuze nga tuteeka ebintu bino bizinesi ebeerewo. Namubbiranga essimu naye nga lwe mubbira essimu Emma ajja kukuddira, Emma ajja kukola bwenti, Emma ajja kukola bwenti. Ako oluvannyuma embeera lwe yatabuka ne mbuuza ssente ziriwa. Juzi wano bwakizikazo lwaki emitwalo nga 3 tufune omupangisiza enju nga tulinde ebirala. Kwe kunnyumiza ye emboozi briefly. Ssente ATM card yabbibwa ye kyagamba Taata Miracle alina okuba nga yabba ATM card kubanga anamanyi password y'essimu ye ate nga yali emu ne ATM card. Sina busobozi buyinza kwemba Mama Miracle nganze omu simulina. Saagala balima. Ono ssente ze nabawo ezaali zisigaddewo ez'okumaliza treatment ku guno omukono ogenda olongesebwa nga 23. Si ze z'eddwaliro munda wabula eyisasulwa bali kwe balina okulya biki by'ennaku ze babeerawo awo. Teziriwo za lugenderamu. Ssente ezaali eza bizinesi miliyoni 2 nazimu wazite ku akawunti ye nazo baazitwala. I don't know what to do. I'm stuck ng'omuntu. Kubanga ensi yo netunuulidde nze. Ng'omu ndi stuck saagala balira. Kubanga obulamu buli so expensive. 23 zigenda kutuuka. What next? Emboozi ye egenda maaso. Sometimes bagamba akaddannyuma kano kabi. Naye ositokalonyiza munno. Abantu bagamba mu kusooka Mama Miracle aviire Taata Miracle. But this what has happened. N'omukisa ogumu ogwali gukomyewo gwe nalaba ng'ogusembayo obulamu bwe bukyuke. That's why abantu bantusere baŋŋamba ffe tukooye. Buli muntu aŋŋamba kimu tukooye. But this is what is happening bannange. Nze simanyi kyakukola saagala balimba. Kyoleka. Mami mulimu gwakukoze. I have nothing to say about her. Bannayuganda mukoze kye mulina okukola. Mama Miracle namuwadde emikisa gyonna egyetaagisa ku nsi. But I don't know what's wrong. Mama Miracle kiki ekigaanyiire? Katonda akuwadde buli kimu ekyetaagisa. Bw'okyalanga kuyamba abantu gwe muntu gwe nali nnyambyeko n'ofuna zino zonna ssente. Abamu bali tebatabayamba na bayamba. Buzibu ki? Kiki ekiyinza kiki ddala muli kyolekera n'olowooza kikuseemu. Buuza nange. Ng'omu ku Bannayuganda abatona balina emikisa obadde okimanyi? Buli lwabadde nga adda amawulire abadde nga ayambibwa. Ekintu kya ATM kyankuba wala n'ensirika. Bangi mbadde munkubira amasimu nga muŋŋamba kino kiri Emma kino voice notes nyina ziringa 2,000 ku simu. But nga nkimanyi naye nga nsirise ne ŋŋamba I don't know what to do. Nasooka linga nga tebabitoloola entya. Ensi ngenda gigamba ki? So bayita obulagajjavu bw'ekika ekyawaggulu. But bikusobera. They are here tebalina yadde kye balina. Baabagoba ewaka. Basule ne wa musumba agenda okeera ku makya abako. Buli omu alina essaati emu empale emu. ATM card yino yafuuka dry. Simanyi nakumanya nze. Mama Miracle. Kiki? Olowooza ki kati? Mumbeera bwe tuli eri. Olina ky'oyinza okugamba ensi emikisa togifunye egyetaagisa. Obulamu tebuyambiddwa. Bannayuganda tebakuwadde ssente.
naye kiki lwaki lubanga asomoka ng'oddayo emabega lwaki ebitabo bibiri nze ng'omusiina ssente basagala balimanyirawo ntonotono era ezibaawo nze nsobola omuwako mumwayo ndeswamumala uno mukisa ngusaba nga nze ema mugongerenze nsaba mubunyongere bannayuganda gye muli erinnyama bisagala ndyogerako kubanga ddi ate ebyabikoze kati okumuddamu n'omugamba ensonga nandabya ddala ng'omucyankalanya na bucyankalanya tugenda mu treatment gye sitamanye egenda kuggwetya 23 bali wano tebalina wakubeera bali wa musumba abayamba byankubampuliziganya nabo ATM agenda bagamba muviire bigera mu maaso maamiramu kiki olina olugoye lumu omwana alina olugoye lumu buli omu alina olugoye lumu kwemwoza kwemukyusa si byangu ebyo bigenda mu maaso sente baazitwala bwebige mabira kumayi uziguleko olugoye waki oguleko olugoye mwambaleko ulimugulina kasatu naye kaba kamukamu naye ensonga zizo bannayuganda omukisa mugongere waso Emmanuel temugongera mamamira mugongere nze n'omwana ono mamamira ekyogamba sikiina ndikigamba nga nkomyewo kitegedde bulungi sirina kyakubagamba nzikiriza mubikoze naye olugendo lwaffe lulinga olugaanyi